Kwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne Star TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byafunyeyo okubira eby'enkuba era ng'okusinziira ku bino gwe twakungaanyiza Ntebe yabadde n'enkuba esinga obungi ewera 26 n'obutundu 7 ate yo Kampala n'ebeera n'enkuba ewera 18 n'akatundu kamu. Bwe tunya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu ebiranye olubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'Embizinga byafunyeyo okubira eby'enkuba. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde obudde bwabadde nga bwa kinnyikaggobe. Ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kayase ate nga bwe kakubaakubamu okuggyako Bugwanjuba awamu ne Bukiikaddyo yo bafunyeyo okukwatirira kw'ebire. Bwe tutunyako ku ekyo ekyakubiddwa ku Ssemazinga Africa kyo kiraga nga omukuubo gw'enkuba gukyali masekkati ga Ssemazinga Africa nga mwotwalidde Obugwanjuba awamu n'obukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe era nga kino kiviiriddeko enkuba gye tufuna mu bitundu ebyo. Gwasuubira okutambulako olunaku lw'enkya mu biseera eby'okumakya tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebyo ebiranye olubalama lw'ennyanja Nalubaale gye tusuubira enkuba nga mulimu n'okumyansa okw'eggulu. Ate olw'eggulo ebitundu eby'omu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigadde tusuubira okufunayo oluwandaggirize nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okubeera ku degrees 31. Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28. Ate yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24. Gwasuubira okutambulako ku bibuga eby'ebunaayira mu Washington awamu ne mu Moscow omuzira gukyaliyo mungi ddala awamu n'obunnyogovu. Ate yo mu Johannesburg tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansa okw'eggulu. Olwo ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu nga ne mu Nairobi ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 25. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bitundu ebyo tukusaba ogende nga weetekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo. Sula bulungi.